Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV, webale kubanga ate okyatugoberera gwasazeewo kubanga otambula naffe mu mbeera eno ey'okubanga tukutuusako updates amawulire gonna agava mu ggwanga Uganda oba olyawo n'okwetooloola ensi yonna. Njagala ate nkuwe amawulire agatali gassanyu, agatali gannaku yadde eddakiika n'emu. Genkakasa nga abasinga obulungi mwagalabye ate newankubadde nga waliwo era abatanaba kubanga babimanya, kyovola mbadde nzize mbitemeeteme. Naawe yabitegedde, oyinza okubanga waliwo by'otaategedde. Red Zone TV tusalawo ne tujja tubeere nga tubikuwa. Omusajja amanyiddwa nga Tadeo Mbaziira, oyo golaba ku screen yo abasinga obungi mumanyi nga Baby Deo. Omusajja ono afudde wetwogerera olunaku olwaleero, abadde nakyali muto, afiiridde ku myaka 35 egy'obukulu. Nga bwentera okugamba nti Red Zone TV tugenda okukuleetera amawulire ffe nga tumaze okugafunamu ak'ensusso, tumaze okugasunsulamuko ak'ensusso, oboolyawo ne tukudigingira diipa noba nga ate ofuna updates ate mu ngeri ey'omutawaana ennyo. Wabula nga sinaba kubanga ngenda mu details, nja kukusaba gwatanaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel eno, kwata kade akaka notification, ogenda kubeera tomisinga nsonga yonna, amawulire gonna oba updates zonna ezinaba ziva mu ggwanga Uganda. Red Zone TV nga kweziyitidde ojja kubeera omu kwabo abanasooka nga okumanya nga tutaddeyo ensonga yonna. Njagala okutegeeza Baby Deo, abasinga obungi gwe mmanyi nga Baby Deo naye nga amanya g'amatuufu ye Tadeo Mbaziira, yeddira nnyonyi. Ennyimba ze ezimu ku nnyimba ezamanyika ennyo, mumanyi oluyimba lwa Kawanga Yogera mujjukira oluyimba olwo, bambi Baby Deo oyo ye yalukuba naye nga wetwogerera amaze okuba nga afa. Ayina ennyimba nno endala ng'ogyeko Kawanga Yogera, waliwo ennyimba omuli Omuwutufu, olwo oluyimba nkakasa abalumanyi mulumanyi, waliwo oluyimba lwe bayita Akanyonyi, waliwo oluyimba lwe bayita Obwenzi bw'Abasajja, n'ennyimba endala nnyingi nnyo. Baby Deo ono ku myaka 35 gyokka gy'abadde yawangadde mu nsi, era bw'atyo bwakkiridde ezirako mu kati n'afudde atya. Abadde mu motoka ng'avuga agenda sayidi z'e Nabbingo. Olunaku olwaleero olwokutaano amakya g'olunaku olwaleero abadde agenda ku sayidi z'e Nabbingo eyo, era afunye akabenje ku Masaka Road. Njagala okutegeeza nti bw'afunye akabenje mu motoka eyo nga bw'ogiraba neggwawo. Emotoka enamba tetegerekese bulungi naye ng'ebadde UAY oba 220 mmeka sigifunye bulungi nnyo, naye nga bwe naaba nnyongedde bifuna nja kujja ate mbeere nga mbikuwa bulungi nnyo, naye nga kasofa ge mawulire agaliwo. Baby Deo amaze okuba nga bambi akkirira ezirakomwa. Abantu bangi bantaaginze naye tubadde tukyali ku live wali nga tuweereza Robert Kyagulanyi Center mu Chairman Nyanzi n'abantu abalala abali mu kibiina ekya National Unity Platform abamaze okuba nga bagraduating olunaku olwaleero. Tubadde tukyabikuweereza ebintu ebyo gano gye gatusanze, ate netugamba nga netulaba nga tulina okudduka kipayopayo ate tubeere nga nago tugasaka tugakuwe gwe yonna yonna gy'osinziira gy'otulabira, ate obeere nga naawe omanya ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ate ku speed ey'ekitalo. Red Zone TV bwe twetwola n'emikutu gyaffe emirala omuli Uganda 1 kutu emirala gyonna. Nja kusaba gwatanaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade akaka notification, byonna obeerenga omu kwabo abanasooka nga obimanya Red Zone TV bw'enaabanga eyitaddeyo. Omuyimbi Baby Deo gwe mumanyi nga Baby Deo naye nga ye Tadeo Mbaziira ku myaka 35 gyokka kwafiiridde bambi ate ng'afudde kabenje. Afudde kabenje, abadde mu motoka ye ng'avuga adda sayidi z'e Nabbingo ku Masaka Road. Amakya g'olunaku olwaleero ebbanga siddene nnyo eriyiseewo, newankubadde tubadde wali Makerere Kavule nga tukutuusaako ebibadde bigenda mu maaso, naye era we tugafunye ne tuba nga tulina okujja tubeere nga tugasunsula tugakutegeeze, naye nga tewaliwo nnyo kyamaanyi just okumusabira ebyamusobako, Mukama Katonda abimusonyiwe awo mule mirembe. Akabenje kagudde olunaku olwaleero. Baby Deo bw'abadde agenda e Nabbingo, okujjako byendi mu kufuna byonna ngenda kubanga mbikuwa, naye nga kigambibwa nti omusajja ono bambi ku myaka gye emito abadde akontributinze kinene nnyo ku music industry ey'eggwanga Uganda, kubanga abadde akola ebintu bingi nnyo naddala mu nsonga ez'okkuba omuziki wano mu kibuga Kampala n'eggwanga Uganda lyonna okutwalira awamu. Omusajja oyo Tadeo Mbaziira abasinga obungi gwe bamanyi nga Baby Deo amaze okuba nga afa
olunaku olwaleero. Njagala okutegeeza nti abantu bannayuganda bangi nnyo banyoleddwa wamu ne bambi ne Tadeo Mbaziira okubeera nti afunye akabenje olunaku olwaleero n'abanga tasimatuse bw'atyo n'abanga afudde, era abasinga obungi bonna batandise okubanga banoonya wagenda okubanga aziikibwa wagenda okubanga ateekebwa ate babeere nga bamukubako eriiso evvannyuma. Naye nga aba music industry, abayimbi abali music industry abaliwo olunaku olwaleero bonna bamaze okubanga batandise okuteekayo ku bubaka obusaasira abafamire eya mwana mulenzi oyo Tadeo Mbaziira ku myaka 35 gyokka kwafiiridde ate n'abanga obulamu bwe awo we bukomye. Ebisinga obungi ngenda bikuwa kuba tunakuba kufuna information ya isembayo ku nfa ya Baby Deo, naye nga abafamire waliwo abagezaako contactinga famire eno tubeere nga ate tubikutuusaako bulungi nnyo. Naye nga omusajja ono ajja kuba ajjukirwa nnyo olwa music we ne impact gy'atadde ku bantu abalala, era music we ekika kya music gw'abadde ayimba akimukonekitinze nnyo ku bantu ab'enjawulo kubanga abadde ayimba ennyimba nga teyeetaba mu bintu birala byonna okujjako okukuba omuziki gwe. Kyofula nga buli muntu abadde alumirirwa okulaba nga bambi Baby Deo afudde. Mbadde njagala okubaako akayimba ke akamuwano kemba kubira naye olw'ensonga za copyright kiyinza okunnemereramuko ne sisobola kubeera nga nkakubira, naye ng'ekisinga obukulu amawulire nga kuwadde ndowooza tegakoze bubi, ojja kuba okitegeera kubanga alwadde bambuuza oba bituufu oba si bituufu. Baby Deo afudde. Emmotoka nga wogirabaawo tosobola kufuna kabenje emmotoka neetuuka ku extent okujjako nga Katonda azizza bibye, naye era nga bulijjo Masaka Road abadde agenda side ze Nabbingo. Abamanyi Nabbingo bw'oba ng'omanyi Masaka Road ng'ova mu kibuga kati kasito otuuka e Busega ndowooza wenja okukugamba bw'otuuka e Busega ng'okutte Masaka Road ekkuba eryo okutandikira awo oluva e Busega oba odda Kyengera ng'oyise mu ttaawo, oluva e Kyengera oba oyolekedde Nabbingo, so kati kitegeeza afiiridde wakati awo. Naye ng'ebisingawo obungi bwe tunaba nga tubifunye tugenda kuba nga tubikuleetera byonna obeere ng'obifuna bulungi nnyo. Ebyokuziika balese ku baana famire biki byonna tuli mu kukola kaweefube kulaba nga tukutuusako amawulire kubanga ogwaffe gwa kugasaka ate ne tuba nga tugakutuusaako. Baby Deo amanyiddwa nga Tadeo Mbaziira amaze okuba nga afa bambi bw'atyo n'obulamu n'aba nga abunnyuse, obulamu bw'ensi eno abunnyuse. Mu ngeri y'emu nga mmaliriza njagala okkirize nkutegeeze ku baganda baffe aba Haruna and Sons Interiors. Nakugamba nga bulijjo ntera okukugamba nti tukolera sofa sets, tukolera sideboards, tukolera ebibajje ebyomulembe. Furniture ina goyinza okubanga weetaaga mu office yo, furniture go weetaaga mu ddiiro lyo oba mu kisenge kyo, ate tumukolera ku bbeeyi ensaamusaamu. Tusangibwa wano Kawempe bw'otuuka ewali Avis Company ku kkubo erigenda ettula ng'okwata ennamba y'essimu eyo gy'olaba awo eri 0753166885. Eyo ennamba y'essimu bw'ogikubako ojja kuba otuuse kuba Haruna and Sons Interiors, ensonga zibeere nga zikutuukako bulungi nnyo, toyina kyogenda kubanga omiisinga. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatambudde naffe, tugenda kubanga tukomawo ne updates endala, ate waliwo updates zetujja kuleka buli kimu tujja kikutuusaako mu mbeera yonna esoboka. Kyolina okukola kiri kimu kwekumira ku Red Zone TV ate osubscribinge otuwe ekigalo ogende ne mu comment section otekemu obubaka, then ensonga zibeere nga zikutuukirako. Tuwuliziganye mu updates eziddako nga bwentera okukugamba kubanga agajja getukuwa Red Zone TV wetu otambula mwebale kubanga mukyaliko.